ekyaddala bannayuganda tuli mu katu covid kirabika tutuse mu mpulukutu tumujjeko ennugu oyo muzeeyi ku nsonga z'obulamu ne bwe yandibaddaani ku kino yandikutemu abaagala okucakala tugire nga tulindamu twegattire wamu tusigale nga tuli balamu. Gavumenti efubegeme n'abalwadde bajanjabe kukubiriza mukwano gende bageme osobola okuwona bwe kuba kunaba nga kinakutasa naaba osobola okuwona buuza mu ngeri esaanidde okukuŋŋaana abangi tukwewale bw'olwala fuba ogende bakebere bw'oba olineera bakujanjabe buuza mu ngeri esaanidde okukuŋŋaana abangi tukwewale bw'olwala fuba ogende bakebere bw'oba olineera bakujanjabe. Stand attention, oh stand attention my friends, stand attention brothers and sisters in this situation. Let's stand to the Lord, He has plans for us all. Let's pray for the world, there is a chance to survive. Albert Professor. Sanitize, keep a distance and stay safe.